mu kwogera naye ne mubuuza olubuto lwenna wali obaddeko olubuto nga ndowooza oba yeyo oba ninga oba nalaba mulala naŋŋamba nafuna olubuto ne mukaba lufuna obeerawa naye olubuto nalufuna nsula ku sitwiti kunze otya olwo abinnyonnyolamu naŋŋamba nali ku sitwiti enkuba nga ekutte ekiro essaawa 6 ng'enkuba egenda kutonnya ne ndaba gayi najja nankwana konze yakukwana naŋŋamba kale yaŋŋamba tugende ewuwe ne ŋŋenda naye ewuwe nga sagala sula mu nkuba kati nanneebakako nampa olubuto ne mubuuza olubuto olwo omwana aliwa naŋŋamba omwana nali ŋŋenda omuzaala n'afa ne mugana ne we wabeerera olubuto ebbanga lyonna ng'obeera ku sitwiti ze'makindye Katwe Kibuye omusajja oyo teyavaayoko nti akunoonyeko nti yono omuwala gwe neebaseeko naŋŋamba teyannoonya mu kunyumya ebingi ebyo ne nkakibwa okuggyayo kamera ne mbirikodinga we nabirikodinga ne mbipositinga kati waliwo omuwala eyankubira bamuyita Mariam ali Sweden Switzerland ezo ensi zimbuzaabuza naŋŋamba nina omwana bamuyita Nassali muwala era oyo omuwala gwe wapositinze yazaala omwana oyo brother wange ye yamumuzaalamu nze nkugambye namuwa tayimu yange nasalawo muwe tayimu yange nkozesa obwongo bwe nnina nga sibutaddeemu njaga bwe nnyambeko okwongera okumutegeera kubanga abantu abamu tulowooza nti bagwe baddalu naye nga bizibu bya nsi ebyamutomeza n'atuuka n'aligwa. xpotv to the world. Alright, oli ku xpotv, it's a online channel, subscribing and sharing. Baako ne muno gwotegeeza asobola obbira bamanya mbeera omwanasoda abe abeera emabega ekifaananyi n'akikutuusaako aba Elshadai Money Service International sente baziyingiza eggwanga Uganda ne bazifulumya South Africa gye makanda gaabwe gigali batambuza ssente zeetoloza ensi eno yonna so enamba zaabwe ziyitawo wansi osobola obbettanira ne bakubanga bakutuusaako obuweereza obukwatagana n'okutambuza ssente aba Ababeti akamwenzija olwaleero tukyalidde Omukunja Atasera ne Sheebah Mukunja sooka obuuze ku bulabi b'Expo. Eyo mwana batulaba kyali kitya baganda bange enzo Omukunja Atasera bampalanira ipisi zange xpotv bless up mwana ennaku zino bakuwalanira Sheebah era nalabye agasiro nga gusoda gwasooka ne guŋŋamba Mukunja lwaki towasa Sheebah nga ndaba akusaana ne ntunula ne ŋŋamba oba ensi eno egenda kukomawa twagala nno kolabo kuba Sheebah twamuwulira nga muyimbi mulungi omwayo dika kolabo Sheebah obulamu bubadde bukyali buzibu nnyo nga tusooka kulwana tulabe ng'obulamu bwe buva mu mbeera gye bubaddemu. Obulamu bwa Sheebah tebweyagazangako bonna ababadde bajja nga bamulaba n'okutuuka wano kisa kya Mukama. Nga tunagenda maaso Mukunja njagala kulaba ku Expo ba ku channel nawe anaakulaba tuddeyo emabega osisinkana otya Sheebah omusanga mu mbeera ki wamusanga waki ekyakusikiriza onyumyako naye Sheebah namulaba akabanga emabega nasooka mulaba nga ali lubuto naye era nga alimu eyo embeera ye nendaba omanyi omuntu gwolaba nga gwe bayita omugwi w'eddalu era nga mugwi waalyo naye nga ali lubuto lukulu alusitudde bw'ati nali ku sitwiti ze'makindye awo nali nserengeta nabisaalu eyo kunywa bintu byaffe ne sikifaako then kati period awo nali natera ogenda mu concert yange nabweru mba ndi mu mmotoka awo najja ne tumusanga ku kkubo n'abo abaana baawo abasabiriza ababeera ku kkubo kati gwe nali naye mu mmotoka nali ne kabrina n'akwata ssente n'azimuwa ne mugamba mwana towa abantu abo ssente kuba abaana b'oku nguudo abo nabalako nga bawandulira omuntu amalusu nga tabawadde ssente ne mbakyawa nali mbalabyeko kati ne mbakyawa era nze we mbalaba nga nsituse ndabirwamu kati we yawoono ssente n'afukamira wansi naga nsaba Mukama abawe omukisa yonna gye mugenda like mwana nekinkubamuuko ttekaawo mu mutima ne ŋŋamba omuntu asula ebweru atalina kyalya asobola ofunayo kaafunye n'amanya nti Katonda yakola byonna nga naffe ababeera mu mayumba obimanyi mwana nze manyi okwerabira oyita mu kyaki nekinkwatako kati nembeera awo ne ŋŋamba naye Mukama oli nsobozesa nga nsobola okuddamu ne mulaba awo nenzira mu sitrago zange ebivulu byange so kati mbanzizaawo nga ne concert yaggwa mba ngenda eyo nabisaalu kunywa kuteekako miti gyange ku mutwe musanga ku street baabanga mulala nnyo nga
nga talina na lubuto olwo. Kati ne ngamba ddemu ono nasembayo mulaba nga alina olubuto. Ate olwedde mugwi wa ddalu obwongo bwange ne bwebuuza nnyo kati ne nnyimirira. Ne ngamba bankologa baali bantwala ne mbaga mumanyi mu Serengete. Bankologo ye banyoli abambeera ku kido. Twali tugenda kunywera njaga yaffe nga obimanyi blood. Kati like nemba baali bapapa ne mbaga mugende n'abasangayo. Kati nenti osooka omusemberera nga mukambwe nnyo atambula azina mu kkubo wasala bw'ati emmotoka ne mwana oyo Katonda lwakuba tumuyisaamu maaso naye nga gyali waddala nti fe abalamu emmotoka zitutomererawo ne tufa kyokka omulalu asala ekkubo n'akola bw'ati n'akola buli kimu mu luguudo ate ye ne zitamutomera. Kati nenjagala ne ngamba mwengeegi nze ntya njogereko naye mpaka we nakiyiiya mu bwongo bwange ne mmufuna ne nyumyamuko naye kati ngenda omugamba yenze mukunja. Ate Mukama wa buyinza ate nga mmanyi sebabaya abalalu babeerayo nga nabo endongo yaffe bagiwulira. Simanyi kati ye woba oyogera naye asobola n'ofukamira n'asaba Katonda n'ayimba oluyimba lwa kyaki n'akusomera ebyawandiikibwa n'akusabirwa oyo kyokka ate ng'asula bweru ku street. Byonna we nabigattagattanga mwana ne mpulira ngo sibite ne ngamba kiki Mukama alina kyankweka. Mu kwogera naye ne mubuuza olubuto lwenna wali obaddeko olubuto nga ndowooza oba yeyo oba nenga oba nalaba mulala. Nangamba nafuna olubuto ne mugaba lufuna obeerawa naye olubuto nalufuna nsula ku street kunze otya olwo abinnyonnyolamu nangamba nali ku street enkuba nga ekutte ekiro essaawa 6 ng'enkuba egenda kutonnya ne ndaba eggayi najja nankwana konze yakukwana nangamba kale yaŋŋamba tugende ewuwe ne ŋŋenda naye ewuwe nga sagala sula mu nkuba. Kati nanneebakako nampa olubuto ne mubuuza olubuto olwo omwana aliwa. Nangamba omwana nali ngenda omuzaala n'afa. Ne mpulira mwana nga sitoole era nange nali mpapa ne nzikakkana mpulirize real obulamu bw'oddemu ono. Mugamba omwana mwamuziikawa. Nangamba omwana namutwalira bazadde bange mu kyalo ne mubuuza ekyalo kyo kiriwa nti Kyabadaaza ng'amanyi nayo. Ne mugamba kati n'otwalira abazadde omwana gwe wazaala mu musajja nga n'omusajja ne muga tewaddamu kunoonya ku taata wa mwana yakuwa lubuto nti namunoonya n'ambula. Ne muga waddayoko we mwakolera ekikolwa. Nangamba naddayo naye nga sikyajjukira mizigo mwe twayita okutuuka ku luumu eyo bwali bwa kiro. Ne muga ne we wabeerera olubuto ebbanga lyonna ng'obeera ku street ze'makindye Katwe Kibuye omusajja oyo teyavaayoko nti akunoonyeko nti yono omuwala gwe neebaseeko. Nangamba teyannoonya. Sitole ne mpulira nga zipankinga obwongo bwange ne mubuuza obulamu obulala kati ng'aliwo waatuuka n'omuwulira ddala ng'avuddeko nabaawo waatuuka n'akunyumiza sitole z'omwana we okufa ne mubuuza baabana be wazaala baliwa biki. Twanyumya bingi. Yes. Mu kunyumya ebingi ebyo ne nkakibwa okuggyayo kamera ne mbirikodinga. We nabirikodinga ne mbipositinga. Kati social media zaffe zino waliwo we twali twazimanyira nti ffe twafuna aba followers tusobola okukola kyonna kye twagadde oba nga omanyi tujja okwo oluusi enjaga ekubye n'obavuma n'okola ki. Nali simanyi nti tusobola ozikozesaayo ekyamagezi ekirala. Kati kwolwo lwe ntandiko kiraba olwapositinga Sheebah olunaku lwe namupositinga vidiyo ze za trendinga ne ntandika okufuna amasimu ag'enjawulo nga waliwo abaŋŋamba kuba Sheebah we twali tunyumya naye yaŋŋamba nina omwana gwe nazaala omuwala bamuyita Nassali ne mubuuza wamuleka wanambulira gye oba yaŋŋamba kitundu waŋŋamba wamulekawa Kyabadaaza. Yaŋŋamba yamuleka Kyabadaaza. Kati waliwo omuwala eyankubira bamuyita Mariam ali Sweden Switzerland ezo ensi zimbuzaabuza. Naŋŋamba nina omwana bamuyita Nassali muwala era oyo omuwala gwe wapositinze yazaala omwana oyo brother wange ye yamumuzaalamu. Mpulira ennaku mu mutima ne mugamba obulamu butandikirawo naagwatya eddalu baawukana batya biri n'ambulira sitoole yonna nga weeri. Naŋŋamba era omwana nze mbadde muweerera ebbanga lyonna gyali mulamu. Ne mugamba okakasa nga Sheebah ye ekitundu waŋŋamba we yaleka omwana baamujja nawo. Ne mpulira ennaku mu mutima mba ndi awo essimu endala neefubutuka side of Masaka nga baŋŋamba omwana oyo tumumanyi bamuzaala eno ne bazadde be gye bali naye embeera gye balimu nabo nkeesa lukya.
Brad ne mpulira nga byongera okunyiga netandika okufuna amasimu ag'enjawulo nagenda okujja ku social media nga ndaba bamuli postinze bagenze ku YouTube waliwo omwala amuyita Tina 256 yagenda najjayo video ku YouTube n'agipostinga ku Facebook waliwo omulala amuyita Athakayima kati bambi ono waliwo namugamba ng'oli muddugavu nnyo twabyogerawo mu kusaaga kati n'agamba mbu Athakayima mpa ku kizigo nange simanyi ngono yabyogera Brad ne mpulira nga ngatta omuntu gwendaba omulalu asula ebweru amanye ekigenda mu maaso ng'amanye ennyimba za Spice Diana ng'amanye obulamu bwa Spice Diana ng'alina abantu bayogerako nendaba nga really kati nenjagala nnyo mbeerengako naye nyongere okutegeera deep nga kinkutteko mulokolo saanywa njaga awo we nakoma ne mubeerako nnyo nga muliko mwezinzeeko naye nga njagala okugatta nga takulaga mbeera mbi takulaga nti akwegobako atabuka waliwo we yatuuka nga alina byayagala ebintu bye okunywa alina ebintu bye byabadde ng'anywa waliwo atuuka ng'ayagala ali mu life ye tayagala mmanya kintu kyonna nze nkugambye namuwa tayimu yange nasalawo muwe tayimu yange nkozesa obwongo bwe nnina nga sibutaddeemu njaga bwennyambeko okwongera okumutegeera kubanga abantu abamu tulowooza nti bagwe baddalu naye nga bizibu bya nsi ebyamutomeza n'atuuka n'aligwa natuuka ne neetekako mu ngatto ze ne ŋŋamba kuba namubuuza abaana abo basatu bataata baabwe gye bali n'aŋŋamba omwana asooka wamuzaala mwani asooka namuzaala mu Biruyisi Mayentebe kwenkumba mu Biruyi eddira ki Mamba owookubiri wamuzaala mwani namuzaala mu Yusufu yeddira ki Yusufu yaani erinnya eddala Yusufu Ssentongo beddira ki beddira Nkima owookusatu n'omuzaala mwani okusatu namuzaalamu Kibonge Sebuliba omwana alina ntumbwe Shifula ali awo ku Mabalaka Kibonge beddira twayawukana beddira Kobe owulira nti asobola like woba tonnamusemberera kati bw'oba tonnasemberera ono mwana n'omulaba bulabi ku kkubo ng'atambula engoye azisudde okitegeera osobola omujajinga nga w'oyagala kyampadde kirina kye kyandowoozeseza ku bwongo bwange nti ensi ya taata ya muzeeyi wammwe Kaguta Museveni nze si wange erimu abantu nga teyagwa ddalu nti baamuloga teyagwa ddalu nti nno baamukola ki naye agazibu gegenda ne geerukaaluka gangi ne gajja gatomera omuntu ne gazitowa okusinga obwongo bwo n'ovaako n'ogwa eddalu naye nga toli mulalu nti walogebwa era kyampadde Mukama Jasi nja kumusaba we naaba nga nange nvudde ku njaga ampa obusobozi n'abantu abalala bonna bayambe abantu abo bangi abali ku nguudo okwo si balalu abasinga tebaalogebwa abalalu kwe bali naye kuliko n'abantu nga si muguwa ddalu nti baamuloga agazibu gajja ne geeruka gangi ne gajja gatomeregana bekapa ne gamutomera ne gamuyinga obuzito n'asalawo anywe ku twenge n'asalawo akozese ku bidda akozese ku kikunjaga biki ye abeereko mu bulamu obw'okwebuzaabuza nayogera n'ono omwana ne mugamba kiki ekikutuusa okusula ebweru ova otya mu nju ofuluma otya mu nju Sheebah ojja otya ku Makindye najjako nga kuliko abawala bandeeta mutubeere nga ffenna tugenda mu kalyoki omukola nga tulina gye tusulamu mutubeere nga tugenda nga tuyimba ennyimba z'abantu batuwe ku ssente nga tuyimba ennyimba z'abantu ne batuwa ku ssente nga tuziddamu abawala abo mwayawukana mutya era abantu bateekawo obutebe ne batuula bo buli omu yafuna bbaawo omulala ali obusaabala taddanga nakundabako nga teyali anjagala nnyo amuyita maama Namuganga Mukonja enteekateeka eri etya obudde buno enteekateeka
byonna ndowooza katugambe Mukama yalina ekisembayo ku bulamu bw'omuntu. We nali nyumya ku ssimu ze nafuna okuviira ddala mu b'omunda aba famire ya mwana ono, balina ekigambo kye baŋŋamba lubeerera kye nali nagaana okwogera. Mpaka ndowooza olunaku olwaleero ng'omwana ono alina obulwadde bwe yafuna, ng'obulwadde obwo nange sisobola bwogera nti omugamba oba kaabe Brenda Mailo gw'embeera naye eba. Yes, sikimugambangako. Naye mu kubeera nga tubadde tumupositinga nga tugezaako tulabe tufunye tutya ekiddako, waliwo omwami bamuyita Hassan ku social media bamumanyi nnyo nga Mr. AIDS. Shifa gwe Hassan Mr. AIDS n'atukubira akasimu n'agamba omwana oyo njagala kutegeera bingi ebimukwatako. By the way, yajja ku live ya Shifa. Then Mr. AIDS najja n'afuna information eyo nti omwana ono yafuna obulwadde. Mr. AIDS n'angamba Mukunja, nsobola okukola buli kimu ne nteekayo obulamu bwange olaba omwana oyo, kubanga obulwadde buno si y'enkomerero. Era bangi abalina obulwadde obwo nga bali mu life nga tusobola, era nga naffe omanyi tugenda okudigida n'olaba ddemu n'ogamba ono tasobola ba mulwadde naye ng'ebyaddala yayoola. Nanga asobola okuddawo bulungi. Oyo Mr. AIDS n'ambulira ebintu bingi. Era finally n'akwatagana n'omukyala ono ne tukwataganira wamu. Mr. AIDS leero azze wano ne ttiimu ye yonna bavuze emmotoka ne bajja wano. Waliwo abantu abadde nga bansanga ku social media, oli najja n'agamba naye Mukunja olina omutima omubi, kati omwana oyo ng'okimanyi alina obulwadde bwe buti, lwaki tomukwata n'omutwala n'atandika eddagala? Naye kakati n'ogamba nkwate omuntu mutwale ku ddagala nga talina na waasulaasula bweru. Okitegeera? Ye eddagala alikuumire wa? Talina waasula, omusanga ku street, anti abeera babulire street zo. Ntera kubeera Makindye nakatwe naye ng'emakindye ntera kujjayo kiro kwebaka naye nga oluusi nzijjayo ku makya ne nnoga eddagala ne ndiwa abalyagala. Mba nyina we ndabye omwetanga oba olweza ne bampaayo 2,000, abalala 3, abatalina n'akuwa 1,500 ne mpitamu eyo embeera naye nga balinaaba. Nsula mu Makindye ekiro naye tewaba buzibu bw'amaduuka kale nga waliwo ka shade. Sitole zikwasa ennaku mwana. Era nabitunulamu ng'abantu omanyi omuntu akusanga okwo ku social media, nange siyomba nabo kuba buli omu aba n'ebizibu bye n'engeri gy'ategeramu ebintu. Mukunja kati omwana lwaki temumutwala? Naye nga ndange nkyatunula ne ŋŋamba kati omuntu talina eddagala ly'anaalikuumira wa? Enkuba we naamusanga ku street ly'eddagala okutoba. Yaani agenda omukubiriza alimire? Yalimira alidde ki? Otegeera ekintu ekyo nti waliwo n'abantu olumu okwefuula nti oyamba omuntu naye ng'ate ogenda kutta mutte. Weefuula mbu kati nyambye nnyo gundi mulwadde, kati omuwadde eddagala. Olaba ffe kati nafunye bufunyi wano kasujjasujja ne nteekamu ebiti byange ng'era w'omanyi, neera otuuka n'owulira ng'obulamu buganye weetaagayo omuntu akuliko awo muneerya naye ng'oli muntu mukulu ate otegeera. Kati ate ono gwe nsanze ku street. Naye Mr. AIDS n'ekitongole kyabwe kyonna beewaddeyo okuwa Sheebah eddagala, si ddagala lyokka n'ebigenderako byonna, kyakwambala, kuyambako ku kyakulya, follow-up yonna ali atya, alimize, kati akyuseemuuko, ali mu mbeera ki, asulawa. Era abagenzi okuva wano bambi bakoze live ne wabaawo omukyala ku Mande agenda sasula ennyumba Sheebah mwagenda okusula. Waliwo abalala beeyamye okubeera nga bawuliziganya okulaba nga buli mwezi bayambako alabike nga enju eyo esasuddwa, afunye kyalya. Ono omukyala bamuyita Shifa. Bambi naye talina waali, alina ka bizinensi ke katono awo kali awo ku kkuba awo e Makindye nga ku Mubaraka.
naye yasanga Sheebah mu mbeera ya kikyala, mu mbeera ey'ekikyala nti omukyala agenze mu nsonga ali ku kkuba atambula butambuzi bw'ati atonnya, n'amuyita n'amuddaabiriza. Abalala gye bamutiira nti oli atya n'omusemberera, ye yagamba oba nkuba oba akola kikka amuyite, n'atandika omulabirira nti ekizibu ekinene kye tubadde tusinga okufuna mu Sheebah nti ne wooba oyagala muyamba aw'okumusanga tolinaawo, nti nze oluusi nsobola obaamu n'enkumi zange 3 nga ngenda mu ghetto nfuneko ekiti nfuneko n'akakomando, naye era omutima ne gukugamba Sheebah yalidde. Kati ng'olina okulyako 1,500 ne Sheebah afuneyo 1,500, naye w'omusanga nga tewalabikako. Kati ono bambi nga gwe nkubira akasimu ne mugamba omanyi Sheebah munnoonyeze, naggalawo omulimu gwe n'atambula eyo nabisaalu katwe n'amunoonya mpaka ng'amufunye. Right now Mr. Aidis wabanga atuwadde assurance y'obujjanjabi bwonna, ate takyogedde mu kwesoma, takyogedde kabandabe, takikoze nti akikoze nga kiva ku ntobo ya mutima gwe. Era si ono gwasookeddeko, bayambye abantu bangi, era naye we nabadde njogera naye nga ngamba Mukunja, abaana bangi tubasanze nga tulowooza baagwa ddalu, era ne babatwala n'eyo simanyi rehab simanyi koze binnankani, ne babatuusaayo no kati ffe njaga tunywe, enjaga naffe tulina bizibu byaffe, ate ffe tenatusuula ddalu, era Mukama abadde akyatuyambye, okitegeera. Ffe baani Loki Giant omutwe, emitwe gino tegyenkana. Kati enjaga gyenywa gwe ne woowunyirizaako mukka ofa bufi, togwa na ddalu, omutwe gwa munafu, okitegeera. Emitwe gino gizitowa mu ngeri ya njawulo. Nja musabira anaaba atudde muyimbire namu ti Bayibuli gy'olina zimbuuzo ogisoma obanga ogitereka emitwetweyo ekyo nno kyakabi. akayimba akalala akeddiini olabika wasabanga nawe akaddiini agenda kudda mangu ngambi n'abo bonna bakooye abaweddemu essuubi. Sheebah wayigirawo obuyimba naye nabuulira nkuledde ne mbulamba. ate akalala ng'oggyeko akeddiini koomanya akensi oba akasipayisi konna. Akasipayisi obuyimba saabulamba. Tolinayo kayimba kakosobola yimbayo ng'oggyeko obwo bw'eddiini wadde sikulimbye bannaye, wembanga kamanyi manya ekigambo kimu sikulimbye tekagira akaba tekajja. Mukunja tusuubire ki nga tuvudde wano Sheebah bigenda kutereera buli kimu kidde mu nnomo. Anti kati ndowooza naawe ekirungi omutuuseeko, kino kye tuliko Sheebah kya miisinga, kubeerayoko ne ku bantu banne wase otuulakawo ne munyumyamu n'asekamu, munnange kasimayiro ddagala. Era mulaawo abeera naawe waseka afiiringa comfortable nnyo simanyi ki. No. Sheebah bw'abeera ne Mukunja abeera free nnyo aseka, sisubira nti beeri ng'oggyeko Shifa beeri omuntu omulala amugyamu enseko nga gwe. No, nsanyuka nga musanyufu. Kati lwakuba tobeera eno mu ghetto z'eno, kati Mukama akuveemu twawukane wano atambule enkya omusange. Anti Shifa sooka otubulire gwabeera ne Sheebah onoobeerawo otya naye embeera eyisa? Nze Sheebah ebiseera ebimu embeera mwajjira gye ndi aba takubiddwamu, aba mulungi nnyo, kuba namugaana kali akantu nti ojja eno tusaagala okanywe, kati amekinga sure nti ajja takaliimu. Leeta abagonywa Sheebah omujjanga. Mukunja yakuwaako. Nze munnaye Lwaki tokavaako Sheebah? nze nkanywa lumu n'alumu, omanyi lwaki? Ngenda olaba ssente zimbuza ate abawaffe baŋŋamba koolako olaba oba munaye bajjajjawo bakuyamba, olaba oba munaye ofuna ekyokulya, ogenda olaba oli akuwadde na mmere ya bwereere, ogenda olaba oli akuwaddeyo 10,000 z'otasuubira ng'ate siga nti omuloze.
Genda koola ku bajjajjaabo olabe munnaye nga naawe okola ki? Ku bajjajja ne Katonda ani asinga? Byonna nti ne Katonda yegindi twagisanga. Kiri nti mbasigenze kunyookeza ddagala. Si kunyookeza ddagala emmindi siyo bya Mukama. Simbi. Yo ya Mukama. Osobola ogivaako. So olwansonga mba mbulidde ekyokulya. Ngenda okowoddeko ate ofunye Ate ekyokulya tugeze nakuwa kati nga obwere. Genda olaba n'engoye ssebo ofunye azikuwa. Sheebah, kati nga bagambye nti bagenda kuyamba. Naye n'okusaba nsaba. Nga bagambye nti bagenda kuyamba buli kimu ng'ekyokulya okifuna w'osula. Ogenda kuddamu era oyita bajjajja. Nja kubeerawo. Amiina. Mukunja. Twagala lekereza abantu. Sembayo katalekeka. Njagala nnyo okwebaza bambi abakutte mu nsawo ne mukwata akatono ke mulina ne muyamba ono Sheebah. Waliwo si Sheebah yekka. Kino kituwe bwikyakuyiga nti bambi mu nsi yaffe Uganda agazibu gatugattagatta bambi n'oligwa n'owenga bulungi nnyo n'otandika okwogera otambula ng'odduka okuba enduulu. Otyo. So tuyambeko nti okuyamba abantu abamu obadde ng'obawulira nga bagamba ate kaakati tulinde SB4 tulinde maama Fiina bwe batalijja tugenda leka bantu. Kati nze saakwata ssente nti nkutte miliyoni oba nkutte $5,000 nga wadde Sheebah. Okitegedde? Naye nkozesezza ka following kange. Era wano wengendo esinziira nkubira omulanga ogutakungula baganda bange ba bloggers, ba tiktokers, ba facebookers, ba youtubers nti abamu naddala eno ku TikTok kanjogere nnyo ku ludda lwa TikTok kubanga ffe ate gye tubadde nnyo n'enkizo nti oluusi twafuna following nga following ezo tuziyisizza mu ffujjo abasinga nti era TikTok waliwo n'abantu abagimanya nti wootakola ffujjo tosobola kubeera bw'otavuma wootawemula otakola ki. So bannaffe ababa bafunye following ng'ogiyisizza mu kuwemula oba mu ffujjo bw'emala okujja fukamira weebaze Mukama nti ezze kuba eriyo n'abawemula n'etajja. Kati weemala okujja gikyuse okolemu ekiyinza osanyusa Mukama. Kiringa muntu kuba mubbi ng'ogamba Mukama ndi kubba naye nziba obwana bwange bwasuze enjala bufune ekyokulya. Bw'omala okufuna ekyokulya eky'abaana ate n'oyongera n'obba eyo gye bakusangira ne bakutta. Kitegeeza Mukama wali yakubiseeko akasubi nti wabaddewo n'ensonga. Kati bambi n'abalina zi following ezo bwe mbanga following yange yanyambye okukyusa obulamu bwa Sheebah mullo. Nsaba Mukama Katonda n'abalala ffenna tuyambeko abantu nga bano n'oba tomuwadde ssente naye mulage ensi waaba alinawo obwetaavu obutono nti gwe osobola okuba soda nga tolina $20 gaakuwa Sheebah naye waliwo alina akakadde ng'anoonya n'ewokate abakanonka waani tobeerangako ng'osiibye enjala oli n'aleeta kiro z'ennyama ennamu eri fresh n'agiwembwa naye nga gwe weegomba okuwa eggumba onuunemu kasupu. So eri abantu abali eyo nga balina obuyambi bw'okuyambako abantu abamu bave mu mbeera gye balimu naye olw'okuba talina wammusanga naye nga gwe osobola okukozesa following yo n'oteeka mu muntu n'omuga kiki ekiganye. Obulumi bwange bwe bugenda okusinga okuva nga tumaliriza kwe kufaayo okulaba nti Sheebah akomyewo ku layini. Omusajja afubutuka eri ajje yeegaddange Sheebah amuwa olubuto olulala. Sheebah nga byonna biteredde osuubira okufumbirwa. Oyagala omusajja. Sheebah yayagala okufumbirwa ate kati gwe agamuga. No. Oba tukuwe mukunja. Wulira obulumi bwange soda we bugenda okuva. Obulamu bwa Sheebah ofaanana bwe buti. Abasajja ffe abavubuka tukontributinze 95%. Obulwadde obwo Sheebah bw'alina teyabujja mu bbanga yabujja ku kitonde kisajja through sex. Okutuuka afuna olubuto nga mugwi wa ddalu ali ku street mukazi munne si ye yalumuwa musajja ye yalumuwa. Abasajja bonna baazaddemu ne bamuleka mu mbeera eno. Kitegeeza abasajja bakoze kyamaanyi okwonoona obulamu bw'omwana ono. So ono yekka n'abalala bangi eyo betutakola ki betutalaba. Kigenda kunnuma nnyo bambi amala okuddamu ko tumupangisiriza kaaluumu waasula. Ateredde kuba nze kakati waaba nga asobola otuulako wano ne twogera naye nga tomutya wali toyinza yadde omusemberera
nga nesimu omulikodinga ogikwatisa emikono ebiri oginywa anti wabuuka wateke wezigira wabuuka sama wezigira ogitegeera bw'abe essaawa eno asobodde otulano gwe omulinde ng'amaze okutere mbalaba ku live zange mukunja nkalya Brad ogenda kalya naye tujja kwabikamu awo ebyadda lwaki oyagala kulya buli omusuule w'omulekaawo tumujje eri emagombe tumujje ku mbeera eri tulwana atereera akomewo jangu omwagale ng'ogenda muwasa ng'ogenda beera naye nga takuswaza siso kujja nti kankozeseemu ko nfune essanyu ntambule nedda sibuba nina omukazi nina Brenda Mairo Mukunja agadde okulaba obaako kyamukolera Sheebah amufuna atya alina for the moment gye bujja kyemmanyi tugenda lwana Sheebah abe n'essimu eyiye mu ngalo kubanga nze omanyi obudde bwonna nnyo ebintu byange nenvaako yes saagala nnyo obuvunaanyizibwa bwonna bumbeeko naye omukyalo ono bambi Mukama mulungi omukyalo ono abeera makindye ku mubaraka era gwe balina okukwatagana naye nze naawe mmanye essaawa eno ndi muntu wagenda yita eddakiika 3 nga nange ngasse yes agigaba byonna gwe balina onnoonya nze newe bate Kati enamba yange eri 0753 77 21 08. Mukunja Yeah. siibula abakulabye webeeko beweebaza ne Sheebah naye agenda tusiibulira abawagizi ebyaffe kino ndowooza Katonda ye yatukozesezza kati nze era bwe nva wano nzirayo mu bidongo byange omanyi tulina ennyo hipusi zange ndowooza ebyo biri mulaala ddayo osome by the way yekayimba ddayo osomere moja dunia ngeganyi Dayo somende moja ni yange gai. Nobuyimba bwa Mukunja otera obuwuliriza Atera okuyimba ng'abakyala. Mulimu eddoboozi ly'ekikazi. alina akayimba bampalanira hipusi zange wakawulira Mukunja omwagala nnyo Kuba mukwano gwa. ye mukwano gwe yekka Kale mukulaba okwange nga nti Mukunja mukwano gwo nti ye abantu nga mbagambira ddala mukwano gwange era mujja mulaba. eri abaali bagamba bbaawo Era nkofe mbi. Sheebah tubadde tukusaba otusiibulira abalabi ba Expo Kyumi yamubuuza mbona basabire wange oba osobola osaba ababadde bakulaba Mwenna mbasiibula bannange mwebale kumbuuzaako mwebale kubeerawo nga muli balamu ate mbaagaliza obulamu n'obuwangaazi n'okubeera nga bampi mulina amaanyi n'essuubi. Sheebah Kyumi omumanyi Kyumi yagamba mbu oli mukyala wa Ndi kale mufulanga mwannyina muganda bwakukwana ogaana simanyi. bannange ebiwooma bigwa byokya ate nawabeera essanyu always wabaawo ennaku nawabeera ennaku wabeerawo essanyu olwaleero tubadde eno Makindye ku Mubaraka ensonga ya Sheebah afuuse Sheebah bannaye abaagala okuyamba tuyambire ddala Sheebah atereere amanya ndi omwanasoda twakoze n'aba Ababet International osobola obetinga nabo akasimu ka kamapeesa 185 abe ndowooza obiraba 185 ashi obetinge obirabe bano ba Ababet kampuni abaana baffe bannayuganda be banyambaza ennaku zino eno gwalina simu eya series agenda ku internet tekamu www.ababet.ug obetinge data abeera wa bwereere sente zo bazikuweera mu nfo aba abeera ku kamera leero tubadde n'Omukunja Atasera mukama batukumire xpotv to the world.